Kusaawe mu n'ekitundu Ssaabalamuzi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Stanley Ntagali asimbudde emisinde ku ssomero lya Mengo Senior Secondary School. Emisinde gino gigendereddwamu okwongera okumanyisa eggwanga nti kikulu nnyo okulwanyisa obutabanguko mu maka gaffe ssaako ne mu bifo mwe tukolera. To give our voice, our message to the church and to all Ugandans that we need to overgrow the idea where men beat their wives, wives beat their husbands, children are not respected, they are not given their own rights. So we are making our voice clear that we are following God's idea at creation. God created man and woman and gave them the mandate to overrun the creation and be co-creators. So we want people to begin respecting one another. Ssaabalabirizi agamba nti ekiseera kituuse abantu okwenyigira mu nteekateeka y'okulwanyisa n'okumanyisa abantu nti eddembe mu bantu kikulu nnyo. Teaching at God's idea where all people are equal, men and women, and they respect each other and they are taken at the same status. They are all human beings created in God's image. So when we live together in harmony, men and women respecting one another, living and giving each one equal opportunity is what we call gender justice. Onalabudde n'abasajja ku butabanguko nti bateekwa okubeera abasaale nnyo mu kubulwanyisa. Those fights in families affect the children, and our children are growing in very unconducive environment. So as church we are preaching the message of gender justice, of harmony, of love, of unity in families and in communities, and I want to appeal to everyone to listen to this message. Gendereddwamu okudduka okulabanga okunyigirizibwa okubeera mu maka kukendeera era kuggweerawo ddala eri abakyala eri abaana. Batambulidde wansi w'omulamwa okulwanyisa obutabanguko mu maka ssaako ne ku mirimu. Badduse kilomita 5 nga n'emisinde gino gyetwabiddwamu abaana, abayizi, abakungu b'amasomero ssaako n'abalala.